Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Gino Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukutu gwe ogwa Twitter n'alya ebigambo bye. Tujjukira bulungi nnyo olunaku olw'eggulu okusinziira ku ntiisa gye yabadde akola n'amaanyi ge yabadde ayogeza. Kati olunaku olwaleero avuddeyo n'alya ebigambo bye ng'ayita ku social media gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ngenda kuba nga ndikuseetulira. Tegeeza nti nno ku Yugi Updates TV osinza okuba ng'otuwuliza ng'era okola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayingo gano. Gwe yenna atannatweyungako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko naye teweerabirako na mukadde kajja kuyambako nnyo okuleetera notification message ssaako n'okuyamba okubeera ng'okiipingibwa ng'oli updated buli kadde ng'omanya ekigenda mu maaso mu ggwanga okwetooloola eggwanga lyonna gwe mukwano gwange. Abali e Bunaayira abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo, abali e Qatar, Oman, Sudan, Saudi Arabia, UK, US, abali Canada, abali Dubai mwenna mbanirizaako nnyo mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Mukoze ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mwaba subscribe ne mulayikinga nammwe mbabaza nnyo. Jjukira eggulo omujeno Muhoozi Kainerugaba yavuddeyo ku mukutu gwe n'awooninga n'agamba abawadde ennaku obutasukka nnaku z'omwezi nga 2 January 2025 omwaka ogujja okubanga abamercenaries bonna aba white mercenaries abeeru bonna bamaze ng'okwamuka eggwanga erya DRC Congo. Era n'agamba agenda kuba ashootinga bonna omu ku omu paka bwe banaggwa mu ggwanga erya DRC Congo. Gwe mukwano gwange ali eyampuliza yawuwadde entiisatiisa era n'asindika obubaka eri President Paul Kagame saako ne wa DRC Congo okusobola okulaba nga bategeeza ye nga ku mission ze zayina ne strategies zonna ne operation zagenda okukola. Jjukira nti nno ye head of operation wano mu magye aga UPDF Gino Muhoozi Kainerugaba kakati yavuddeyo ku mukulu gwe ogwa Twitter n'abaako ebigambo byayogedde nga bikuba entiisatiisa eri mu diplomatic naddala kyakoseza nnyo diplomatic relations naddala ag'amawanga agali mu ggwanga erya Congo. Kati olunaku olwaleero Gino Muhoozi Kainerugaba avuddeyo era alabiseeko ku mukutu gwe ogwa Twitter ku social media ng'agamba nti nze I respect the United Kingdom for many reasons. Nti nze mpa respect United Kingdom UK olw'ensonga nnyingi. So you will never hear me saying anything bad about that country. I got the best officers training the standards 25 years ago. The late Queen was my first commander-in-chief. I got a degree there in political science 27 years ago. I will always seek close relations with the UK. Agamba nti nze mpa respect nnyo eggwanga lino erya UK oba Abangereza. Temujja kumpulirako wadde n'omulundi n'ogumu nga njogera ku ggwanga eryo ekintu kyonna ku nsi eyo. Nze nafuna officers abantraininga emyaka 25 emabega nga nkyali wa myaka egyo nga nkyali wa myaka 25 nafuna officers abantraininga ebyamagye. Era n'omugenzi Queen Elizabeth yali first commander in chief, yali mukwano gwange nnyo. Era lwaki yemba mbogerako akakyamu abantu abo abeeru era nga nafunira ne degree eyo mu political science emyaka 27 egiyise. Era yagamba nze buli kadde nja kubanga nnoonya okubeera close okubeera ow'okumwanjo mukwano gwabwe asinga n'eggwanga erya UK. Gwe mukwano gwange ali eyampuliza. Kitegeeza ki? Alidde mu bigambo bye kubanga yadde yeewera nkolokooto n'agamba nti nno bo agenda kubeera ng'akola buli kisoboka okugobamu ba white mercenaries. Teyayawudde baani. Tetumanyi ba white mercenaries abali mu ggwanga erya UK mulimu mawanga kinaki. Kyobola ebiseera ebisinga ebintu bino bitupostinga ku social media byandizaalira eggwanga akabasa naddala ng'oyo abyogera it's a prominent figure essibwamu nnyo ekitiibwa era erikogonizingibwa nnyo mu bya security issues wano mu ggwanga Uganda. Kitegeeza ki? Ensobi yonna gy'aba akoze, statement yonna gy'aba akoze eba esobola okuteeka eggwanga Uganda ku buzibu. Eba esobola okuba nga ekansolingamu ereetawo compromise mu diplomatic relations n'amawanga ago ag'ebunaayira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. So awo we nkuyitira gw'otuwa ekirowoozo kyo
okusinziira gwe amawulire nga wozoogalulira nga wozoogalaba mukwano gwange. Nkwaniriza mu comment section, likinga, sharinga, commentinga. Gwe tannakuba nga osubscribinga, kubiriza ogende maaso n'okusubscribinga osobole okuba nga otuyuba. Kumbagala nnyo, mweraba.